otandika ogenda mbasa abaganda mwagenda muvudde ettaka okutandika bagenda nga temunnagendeera twagenda tukomeewo n'abasawo b'ekinesi bajjanga ewaka nolaba mpita akwata nyweza bw'ati Fred ninga tayogera birala maama natandika kuyita bamaama be ndaba maama bwe bakubanga emiggo eri mu ssabo wamalanga ennaku mmeka ku muti nga bagukusibyeko gwe ssabo namalako omwezi mulamba ku muti nga bakusibyeko tovaako nga mansibye emikono ku muti nomalako mwezi mulamba wiki nnya wiki nnya nga wengenda mutoyi we bakoma we bakusiba wowe nyini malira tukufuka pama n'emmere ng'ensangaawo nga bagamba nti ndiko bamweyana kikati nkyanogenda nkole oli mukunyumiza gasiyawo nze amabize person okitegeera nsibeera ku internet nti ndimira kulaba ku bintu bya internet era emikono yange singa gikola nze kanzeka atakola mikwano gyange gyonna click naye abantu in fact n'abantu bananywa nabenjaga bonna baafuna ddaka temimu bakola nze yasigalira Kasavu emunyenyi wali oyireko ng'enyumya omulimu gw'emunyenyi si gwakunyumya gwakwaka abantu bangi nnyo byagala okunyumiza ebizibu tebajja bitegeera wabula ensi yaffe erina ebizibu bingi nga gwalina obisolovinga simanyi wali nekizibu solovinga ekyeggwanga bingi nnyo kati saawa zino tomanyi programu eno bantu beekyusa tomanyi programu eno bantu bagirindiridde nate ebeewo baddemu bakyuke olwedde tuli mu kukolera ggwanga lyaffe kakati kino tukikoze tutya nga kiri official kyetunoonya mu programs zino teweegombanga nnyo kubuulira abantu bizibu tebajja kubitegeera wabula saba mukama akuwa amaanyi akufuule Moses w'omulembe gwo osolovinga ebizibu byabo bweyagala bakuwulirize oli munyenye tewali munyenye yekkakkanya kujakira ebale kyali munyenye emunyenye mu bulungi ne mu bubi musana ne mu nkuba esigala eyaka toyina muntu gwogenda kunnyonnyola bizibu byo mpozi nga naye ayinimu ennono y'obumunyenye yagenda okutegeera yekka abalala bali wansi w'ebigere byo abatamaki nga legaseyo tebagenda kutegeera ekyobugagga maama kye yakuwa si mmotoka si nju maama yakuwa ekyobugagga kyotalisanga mu famire endala maama yakuwa erinnya amina maama yakuteekako hashtag egenda okutambuza ensi eno kiba kyabulyaza amaanya omwana wa kabaka okwerabanga omwana w'omukopi naye atandika okulya kasasiro ffe mu nzikiriza yaffe be babaana betugamba nti baabula kakati gwe omwana w'omulangira lekeraawo okwagala okulya n'abakopi wabula olina kgenda eri bakopi kubataasa si kulya nabo oba ontegedde abantu bali ensigo zafa bafa mbimanyi nze manyi ddala ekiswali ngimanyi bulungi kakati mu kifo ky'okulowooza ogenza otya okwakira abantu ate nga bintu biri very expensive simanyi oba basobola nofuna obuyambi kyenjagala ekyo tutandika bintu bya bbeeyi nnyo simanyi nawakutandikira anti olina okutandika wakati oyinza omuntu omu nga yeetaga transplant egwera miliyoni nga 2 batandikira mu kigambo katonda bwe yali akola ensi eno fe abakkiriza oli mukkiriza just lwakuba ali ogims hop which is very wrong fe abakkiriza mu biwandiiko ne mu ngeri ensi eno gye yajjawo kikino ekyukkiriza katonda mu kutonda ensi teyakozesa ssente kyali kigambo let there be okutaasa omuntu oyo yeetaaga dialysis yeetaaga transplant yeetaaga buno obutuga bw'obunnyonnyodde weetaaga microphone egikwate muko giweetaaga eyo microphone okuyisaako ekigambo gaye nti waliwo omulwadde gwe nalabye ekiruddu yeetaaga pamba wa mitwalo 3 buli ali eyo afiiringa omulwadde ono kyayitamu essimu yange yeeno mbadde nsaba obeeko nekoteka ku ssimu eno tugende ekiddako oba bulambulukufu katonda singa yakozesa ssente okutonda ensi eno fe abamu twandifikidde kubanga tubadde byenyinyazwa era badde batwenyinyala from the word go so katonda tiyanditumaliriddeko ssente kututonda kubanga yanditegedde nti bano bwe benyinyala nno ssente zange ziyinza okufa tudda wali nti yesi mwana wa muntu yatutonda na kisa na mukwano na kigambo yatutonda na ssente era n'atuwa omukisa
ebimuli by'okunsi ssente nazo tuzikwateko tukyuse abantu abalinganga ffe ensi bwe yali yaboola baali benyinyala abaali abalwadde abaasulanga ku makubo be babanduliranga amalusu abaasulanga enjala nze nayambalako empala emu okumala emyaka 3 nga sijooza kuba nayina emu ensekere ne zinnuma nkugambye n'enkwa nga byekuumirwako bwekuunyuzi bwebiti byali bikulumyeko ensekere n'enkwa ebutabika kati nze byannuma seebutabika olaba tufanaganya story nagambye nga tutandika story eno nti ebyo ebintu byonyumya ye story yange yennyini just nfunye mukwano gwange ne muganda wange gwe tuddamu okunyumya naye twejjukanye naye nze mba nabyova kaminga nkusinza ki magezi nedda nze sina kyenkusinza wabula nina wiru power nti olwaleero enkuba etonye enkyakasana kalina okwaka kyokka kyenkyakusinza kati nebira tulyenkanya will power essuubi okwekkiririzaamu kakati tosobola kuba nanyini ssuubi kuba nze mmanyi nze nanyini ssuubi erikugwamu kakati tuli wano okufuna ssuubi kazavu maama mugenze ettake essuubi likuvuddemu olaba mukomawo wano kikimazzaako nga muvudde ettake dialysis nemugitandika netugitandika dialysis ennaku bbiri buli wiiki otandika ogenda mbasa abaganda mwagenda muvudde ettaka okutandika obagenda nga temunnagendeera twagenda tukomyewo bwe mwava ettake wani yamukubira twabangana batukubira bangi omama nga yabeeranga nyo era mu mawulire twabangana batukubira abasawo abaganda abasawo abasiraamu abalokole bonna batukubiranga bonna twabagendangamu era kuba mama wange era yanonya ki yanonya kuwona era bamugamba genda wano ng'agendawo olwo tukagenda mbasawo baganda olwo gye batusindika eyo erusiiti olusiiti owulirayo gye batusindika eyo kati nze wenafuna psychosis ate gye mama wange gye yanziza ekitegeeza bwe mwali temunagenda ttake maama yetagenda mbasawo baganda kasita bagamba nti dialysis egundi transplant eganye ettake maama ya giving up ng'essuubi likendedde natandika okugezaako abasawo baganda n'abasawo b'ekinesi bajjanga ewaka kuba ife waka nga bapasita babeerawo bano bamaseeka nga babeerawo nga bonna batula bonna wamu lumaze n'ekiki Laira nga mulundi gwe gumu ng'omusawo muganda ali wali pastor ali wano ono ali wano nga bonna bali mu kifo kyekimu nga bajja nga buli omu azzeeko ekikyegezaako bonna mubawa ssente nti ffe twagamba nga asooka wona kuba batugamba nga teso sente meka ku dialysis tubagamba mitwalo 6 buli bwe tugendayo 6 kati nga mu wiiki bali emitwalo 4 wala byongerako byokungerezaako plasta gozi biki ng'ogwera mitwalo 4 buli wiiki ate eno catheter yabeera bloatings obala mitwalo nga 6 kuba munugula ka streptokinase kadagala kazibuukulula kabeeranga ka bbeeyi bakadagala ka streptokinase kati ng'ono omala okusaba nga noonasaba nga noonasanga bonna bagenda bo babagambanga nti maama ki ekimuluma abamu bagamba era bebamuliisa bagamba bamuliisa mu mmere bagamba mugwali mwenge bagamba buli yayogeranga bibye nze kyendowooza kali kaseera ke bubeezi ekyono kya muwendo kubanga okirowooza kali kaseera ke bubeezi naye just nga mukama yakireeta bubi mwana twali mukama kyaleeta bulungi nga kirina okutwala obulamu kireeta bubi nkujjukiza ensi eno tugiyingira tukaaba kitegeeza nti gye tuva twali twagala kuvaayo naye olw'omululu gwaffe si ne tugifuluma nga tukaaba ensi omuntu agifuluma akaaba era emirana gye gimu wange yanvaako nga ndaba naye yafa nga ndaba teyakaaba yagenda mu ggulu yanvaako nga ndaba yasooka nampita twali twakava mu ddwaliro kirudu ku dialysis
ne tuparking emmotoka ne tuyingira mu nnyumba nga nze mmanyi agenda muwayo akaweke kamuno wetera omuwayo bwebita budiosets kapaini kira nga ngenda muwayo kadiosets kamu amine kyakere nga ali bulungi tuddeyo mu ddwaliro nino tuuka muwadde akaweke akamize nolaba mpita akwata nyweza bwati Fred ninga tayogera birala nga mama natandika kuyita bamaama be ndaba mama ningamba ningamba mitukuzeeyo mu ddwaliro munzizeeyo mu ddwaliro mpulira siri bulungi kati mpa nkyayambala engoye okutereera nyambala nzije mutwale mu motoka nkomawo nsanga ayiza kamukutte n'agwa omulundi gumu bwati nga tulaba ffenna mu kufa wano abantu bonna be yali alaba baali bafadda kuba kuva ku ddwaliro ng'akyogera ndaba maama kufa twali ku ddwaliro nga ndaba maama ndaba gundi olunaku lwe yafa okuva mu ddwaliro yajja ayogera nti ndaba abantu abaafa ng'alaba abantu baafa bokka nga balaba bokka emizimu golomu mugamba kakkana mugamba tulifa baliwo kataffe takyatulaba takyatufanako amana napita Fred nanyweza nnyo kati namugamba okumuza mu ddwaliro namana akutuka omulundi gumu naafa katulaba yarajana yakuba mu mulanga yadde teyakuti tesamba galamu yadde n'okusamba galamu tesamba galamu yadde yogabugwe bali bamufumise buli wamu era abonye yatenze kyali kinuma nti era abikolera nsi nti okuguma bamufumite okuguma bamusaleesale ng'agumira nze asobola okumpa ekyokulya enkya asobola okunyambaza enkya okitegeera akutegeke tuddayo wali nti omuntu eyagumira ebyo byonna mu bakristo tukiririza mu Yesu Kristo kuba omuntu omulwadde w'ensigo asobola okwedima n'agamba sigenda kola kambere wakamfe nagamba naye walagi kamunywe walagi aba agenda kutta omulwadde w'ensigo walagi aba agenda kutta mu nnaku nga 3 omulwadde w'ensigo walagi nonya walagi nnaku 2-3 oba ofudde fe mu bakristo tukiriza mu Yesu Kristo mu bakristo tetunywa mwenge tulina ebibingi byetweresa byetufuba okulaba abantu kasuke wala ng'abantu wadde ng'olumu olemerera toli malayika tetuli batuukirivu naye ofuba naye ekisinga otutugumya musaalaba buli wetujjukira eggologoosa omusayi gwe yayiwa emigo gye baamukuba nogaa nti abwe mba mbadde ngenda kubba kino ku lw'omusaalaba kankireke kakati mbadde nsaba nga tetunafuna ssuubi ddala lyonna bino byonna ebikwetoolodde osooka obyesonyiwe ku lw'obulamu bwa maamawo n'ebigambo byagambanga n'ekyo kyeyabuwaayo kyeyawaayo ku lulwo empisa eruma olaba kubeemu n'olyange ate eri si yakungulu bakikufumiza nekikuyingira munda kiri kikatheta kikuyingira munda ddala kubanga musuwa mulala gwe bakwongeddeko kakati yabigumira ku lulwo ebiseera ebisinga oba ogenda okukwata enjaga ginywa ebisigala n'ebirala lowooza ku bulumi maama bwe yagumira ku bulwo mwana ebintu ebyo yabikola lwa mukwano don't betray your mother mama otomulyamulikulu ali awo akaaba buli bwokwata enjago giteeka wansi w'olulimi omulanga agukuba lwakuba tuli mu nsi za njawulo kubamu akafaananyi nga ggwe eyakolera okwagala okwo omuntu naye ng'omuntu akusasula nga bw'osasula maamawo ntya n'okuzaala kati mwana no ate lwaki tozaala ntyawo ndita ddala okuzaala lwaki oyinza okuleka omwana wo nofa noleka omwana wo lwaki simanyi abakyala tukufunire si kyekyo ekiki lwaki otya okuzaala ndaba nga oba okoze ekintu kinene nnyo ekitya okuteekawo consciousness namba mu reality meno physical reality nze manyi ngezeza I've been to the physical realm, I've been to the unphysical realm. Kuba eri mu rehab oberayo ngoli
baku disconnecting from reality biranga ali mu physical realm kati okuteta omuntu mulamba n'omutekako ku nsi nga takusabyeko okitegeera takusabyeko kati mane n'omulisa mane n'omwambaza kati nga libateeka kuba teyansabako muzaala libateeka mane n'okitalinga for their health, for their food, for their clothes mane n'omutwala ne ku ssomero teyansabako muzaala naye Kasava oli musajja mugezi mwana Katonda ali eyo. Kasava ono ebintu ebimutawanya nno byangu just bambi yafuna okutya ng'ayita mu bulamu bwe yayitamu ne maama we awo no we yafuna trauma kati ka trauma ke kamuzanyisa kali awo no katini oza kanene katini kali awo no just kukyusa mikwano kukyusa mu ndowooza kutandika fukamira sabako ku muntu oyo eyakutonda gwe bali bonna abatonda ebitoke tobamanyi baveeko gwe yatonda ensi tomumanyi muveeko kuba wagambye ebyokukiza tokyabyagala kati gwe yakutonda gw'obokakkanako ogaye gwe yantonda ate nno ffe yatutonda wakisa osobola n'okuyomba mu kko naye gwe yantonda lwaki nembedde ku biragalagala yogera naye nga mukwano gwo nze simanyi naye nesimanyi naye kale nina limiti eyo simanyi niwe nfukamira nengezaako mpulira amaanyi gafumba mpulira nga tewali kivaayo mpulira nga Katonda tandiiko omubi sitaani ng'akulumbye nga n'amaanyi gogo n'agagenze osabye muli owulira okoye kakkana Yesu yayamba omubi sitaani bwakulumba Kasavu n'amaanyi gogo n'agatwala nga ne bufukamira osaba essaala olabanga ku kisenge kwoteeba oyo sitaani yakola ekyo oyo akumalamu amaanyi nga idea giyina esaba naye ate n'akuterawo obunafu mu mutima kubanga akimanyi ekigambo kyo ky'amaanyi ate gwe okumanya oli w'amaanyi n'omukyala yakuzaala w'amaanyi empologoma tezaala ngabi nange nandegadde nnyo kubanga maama wange okutuuka okutambulira mu bigere bye nandikyagadde nnyo nnyo naye nga wamanyi music industry enkokola naye nenfuna support nga nsobola okuproducinga wakiri oluyimba lumu mu week nga kuba okuwandikako yadde mpandika secular music naye nsobola okutereeza nempandikamu ne gospel nenetereza naye kyensobola okwetaaga netaaga omulimu kyo basaba wano nga mumpulira mwenna alina omulimu agumpe ndi musajja mukozi nsobola okukeera nenkola newe kuba kola kiro neba night shift nsobola okukola night shift permit njina nsobola ovuga emmotoka nsobola okuvuga nentuusa yonna gyoyagala nze wendi nsobola okukola era inaalaba nga olina omulimu guba gwakuvuga guba gwakukuma dduuka kuma store neguba gwa restaurant gwona gobadde neobompa mutwalo buli lunaku kasitama nga ndi busy enkola kyekisinga obukulu kuba kati nesente za studio leo zinoonya tutogenda kupasa za studio buli lunaku okitereera oyo kitereera kijotuka nga netako kweinvestingira mu music wange kwa music ye mwagala goge mazima music mwagala era nayo track so kuyimbira mu track zange ne secular music. Cause me can guarantee that I'll never leave you my miss. And anytime you call, I'll pull up and sort all your needs. And I will fight anyone who want war with you, my queen. Cause I will do anything for you, my chargy. See your baby come close. Kwe tomvako sembera wano. Kwe bova ombambulo tulo. Eyo muchiro. Nga nebise chikunta. Mute kupiro. Ngembuyaga bwezi kunta. Oh no no no. My baby nawe tonta. Kuba buli kiseera nchirowooza. Joba chitufu eno chempulira chowulira. Manya matide no byongamba no ngamba mukwano lete
leete eno wano buli kiseera nkirowooza ne munda toba kituufu eno kyempulira kyowulira manya matidde nno by'oŋŋamba n'oŋŋamba mukwano leete eno wano me can guarantee that I'll never left you my miss. And anytime you call, I'll pull up and sort all your needs. And I will fight anyone who want war with you, my queen. Cause I will do anything for you, my chargy. Nyabogwe that soft body. Sinaba recording. Kakati ngenda kutwala mu studio tu recording. Sinaba recording. Nina trackers zange. Ngenda kutwala mu studio. No, balta flower. So biri mu flower. Wano nze nkuvuge mu kamotoka nkuzimbira amaka iside time kutwale waggulu mbizinga for your love baby wange gwasinga flower mama ekimuli see I call you flower chimuli where you give me love anywhere we tuli gwe nywera mune nkola mwakabuli see I call you flower chimuli where you give me love anywhere we tuli gwe nywera mune nkola mwakabuli see I call you flower chimuli. So baby waka nywera sunda paka kutaka the way you wind up your body olina waka give me the sweet one we oli what yeah man. Bwe mwana Katonda ayimba omuntu yenna ayimba nga akyuka manje kitegeeza nti akwata ono akyuka nadda ono omwana ono just adi nana choka bane Uganda eno omwana ali talented omwana asobola okuyimba tukoleyo oluyimba lumu ngenda kujja wano nkukime tugende mu studio tukole oluyimba nze wendi ate anti ekindi motivating nti fulme nyimba bataziwuliriza obogama kati nindala ninazifulma biveko ebyo abantu bakubapika walose kuddeko ebinyebwa omusekuzo ogusooka gwe gugonza ekinyebwa okibano olyanga n'emikono gino gikooye naye ate omukono we gukooyera ennyo ate we bakiwoomererwa we bakutendera obuzira nti bannaye yasekudde ekinyebwa kino amanyi naye ng'ate oyita mu bukoowu kakati gwe music obanga asekula ekinyebwa muganda wange omusekuzo ogusooka ogwokubiri ogwokusatu paka mu gwebisatu we bakuwaanira nti omuyaaye yasekudde akanyebwa kawoomedde ku ttooke tugenda kubapika music batakuwulira sokoziremu kaliko soose. Well, me can guarantee that I'll never left you, my miss. And anytime you call, I'll pull up and sort all your needs. And I will fight anyone who want war with you, my queen. Cause I will do anything for you, my chargy. Nyabogwe that soft body sembe zakunia. Don't worry about the money toba munafia. Gira tusimbule nkutuze kukalia. Itama we itatu iwe muchibia. Nyabogwe that soft body. Don't worry about the money. Gira tusimbule nkutuze kukalia. Itama we itatu iwe muchibia. Me can guarantee that I'll never left you, my miss. My baby girl, anytime you call, I'll pull up and sort all your needs. You spend some time together, and I will fight anyone who want war with you, my queen. Yeah. I will do. Kware sido. Sagala kapero jimpere bwere kankuwe kitwalo. Sagala kapera abayimbi abayimba bulungi. Nasente zange muno. Kwate kitwalo. Kati gundo kakuba omukisa ogusooka music wagenda kusasula. Amina. Music wagenda tandikira oluyimba lwososo okuyimba nga kapera to recording nga koba kusasudde omutwalo. Amina. Kati omutwalo ogenda zimbulu kagufuka omutwalo gwa $. Amina. Mwana oli talented brother. Watu wemana mu amaani. Bazze banga bakingamba kale naye omwala amtana Simba Mariam kamutumireko naye butabika. And very depressed young omyanga nangamba to give you up on music. You should walk through your mother's footsteps. You should walk through her legacy. Ngana kwanza nekitabo nalina kisule ekyokuwandika mu enyimba ngana kisula ngamba mwana ne music nakankola ki eka mwezi wako bwesibi. Allah brother oyimba. Kati nze nina obuyimba bwange ku TV abantu bawulira ne bakaaba abantenda nga bwennyimba ninza okwasuka na mukota ya talent yo. Naye ntawanyiza abantu mbazikuba ne bakaaba ne baŋŋamba nti oyimba tobangawo
negwe ku kitone ky'oyina togamba okyali music omwesibako obadde ki ndagezako kyensobodde kati kasita mpadde motivation. oli mpologoma tolya muddo oli ki empologoma si ya muddo otandika okuliira omuddo oba obudde ku mulamwa empologoma erya nnyama olowooza empologoma okukwata engabi eyita mu biki era eyigga anti engabi bwe busolo bukyasinza okudduka ku ttale kagoba paka terya muddo kyekijawula ku ngabi nti omuddo egusanga awo neerya ya kituufu oli mutuufu kakati empologoma ye kabaka w'ekibira muganda wange oli wakabi obale kusiima Kasavu abantu soko ba namba y'essimu namba yange y'essimu eri 0752722741 kanjiddemu 0752722741 gyenkosane ku WhatsApp 0752722741 oba tonkubidde osobola okumpiza ku message ku WhatsApp ovaako active ate kisinza okunyumirako oli wa .com obeerako tovaako mbeerako nnimizaamu ko wano tuddeko ko wano Kasavu bwe bakubanga emiggo eri mu ssabo wamalanga ennaku mmeka ku muti nga bagukusibyeko gwe ssabo namalako omwezi mulamba ku muti nga bakusibyeko tovaako nga mansibye emikono ku muti nomalako omwezi mulamba wiiki nnya wiiki nnya nga wengenda mutoyi we bakoma we bakusiba owo wenyini wemalira tufuka pamawo nemmere ngensangaawo nga bagamba nti ndiko bamweyana naye kale sikkiriza nnyo mu spirituality yenna spirituality simukkiririzaamu nti oba Yesu nti oba bamweyana nti obaani sina kyensikiririzaamu nani nafuuka atheist sokoleke bwewayagalanga okweyamba ngaobayita nga weyamba awo ofukaawo kati ate okwerongoosa tewali kwerongoosa bali bansiza obusa bwente omubiri gwonna nga nzina mpunya nga banyambuddemu n'engoye nga ndi bwereere okumala omwezi mulama nga bakusibye ekintu ekyo kyantraumatizinga nnyo mwana era paka nakati nkyabirowoozamu benayitamu neŋamba nekyali ki naye paka nakati sikitegeera kyandi ku mutwe ninga bo bagamba bo baali bangobamu byali bindimu kati ng'obubi buno ani abujjawo bwe weeyambye tewali bannange ate kyali kiki ekyo ngera nsulaawo n'obubi nga buli awo nga buwunya buli awo nga nange kanyenyini bansiza obusawe nti nga bakeera kusaba bajja ne bakwogererako ebigambo bankubanga miggo nze kyenzijukira gyalinga miggo katonda wa kakati siro kinsuseko bane muzanyi okuseka bannange mu ne sitaani ayina ettima bane sitaani walwakyali mulamu mu kaseera ako ngemba okubakubanga mmeka nzaali nyingi kuba omanyi gino emiggo emiganda enzo enga guba gukaluba nga bakuba ku magumba ngukaaba ebyamaziga nalina bivaako nga wamanyiira bwolabanga nga bajja n'omuggo kyekyakugiranga mu bwongo nga manira gumpomye bakomye okukuba okunkuba omusajja yakubanga oba mukazi baali bangi bakazi n'abasajja namalina manyija bagankubanga abantu kuba omuntu bakusanga bakusibidde awo namalusu bagampanduliranga yali experience mbi nnyo sagala nagijjukira omusajja bamuyita Jjajja Ssenfuka gyali erisiiti yakutte mugo gwa kabaka oba gwa kabaka biki kino nekisingako kyetulowooza omwana Katonda aliyo guno omwoyo gwetaaga kusaasira bambi gwalina kyonna kyoyina kulwa Katonda sitaani alina ettima kumala omwezi mulamba bakusibidde awo nebimukwentama n'obulamu nenga mazenze
chakanze Katonda tekamu nga nyongeza buongeza mulamu ensi sina kinajja kukolamu naye oba ngambe nti nsobola okukola foundation era mpadde essuubi nti nsobola building up purpose mu bulamu bwange nsobola okukola foundation nenyamba ku balwadde b'ensigo netubategekeranga events ezo kubanze vision yange waliwo World Kidney Day ebirayo nga nokundira ebirayo mu March ebirayo buli 10th esooka ya March wena internet tukikebereko World Kidney Day Google bakubanga oli bwereere tekamu otowababuuzanga nti bannange lwaki munkuba nawuuzanga naye nga bobanga batukubamu ekyo kikulimu ekyo kikwogeza kyetugobamu waliwo ekikwogeza buwabuuza baga nti ekikwogeza ekikuleetera okubuuza kyebagobamu 13 March 2025 makes the 20th kyakabaawo emirundi 2 kyesa ebintu bino bigoberera kyatandika mu 2006 katabe 2026 enabayoddi enabira 14th March naku zikyukakyuka kaleeza luno olwa March enkoko tulina gikwata mumwa naye gulina otusanga already foundation yaffe yatandika nga tuzizera tukyalira n'abantu erina kuba climax so demonsome ku namba yesimu namanga yesimu eri 0752 722 741 0752 722 741 jengosane ku WhatsApp ne ku mobile money leta manya gange Kasavu Fred ate omuntu yadde ayagala kuba sente ngoyagala kuzigaana togaana sente anti sigama nti nzigana nti abantu sizigana ntulakuba sizeetaaga sente zo nzeetaaga naye kyenetaaga kati njeetaaga okwekolera ogenda kukola naye tewali buyambi butalina mugaso ate munaye si buli muntu nti bamuwa akasabo tolaba nk'omuntu asaba n'akunyiiza bunyiiza waliwo omuntu agaa nti mpaayo 10 n'onyiigirawo n'olunaku ne lwonooneka naye era kibatisa oyo gw'osabye n'akwata siringi 10 n'akikuwa obaako omukisa ogw'enjawulo gubawuwa obaako feva si buli muntu nti bw'asaba bamuwa oyo ayogera obwogezi ne balaba nti ayagala era yeetaaga ne bamuwa ate ye Katonda baya mu blessing ekitenkani kakkiza blessing ngitwale ngitwale kubanga twetaaga sente okutuukiza ebigendererwa byaffe kituufu wetuli naye ate ofuna yakuwaayo omutwalo togugaana nedda omutwalo ogwo nagwo gukwate blessing yo nenzanya bampeeza kasente nsiima temukomoko n'emirimu munfunire kuba n'omulimu negubanga guli bweru oyinza okugamba nti omuntu tesobola kufuna Uganda n'omulimu gwa guli bweru nsobola okuyiyenga gyenzijjamu eyo gy'oli netuyiriba mpola kuba nze ni musajja mukozi nnyo nekkiririzaamu obukozi ni musajja mukozi nnyo Kasavu ate nkuuma obudde Kasavu di lwebakusumulwa ku miguwa egyo bakuwa nsonga ki yakusumuluzisa nti kati owonye anko wange yankima bukimi nanzirusaawo anko Anko Jeff yakupisa eje nansumulako ku miguwa mangu nampakinga mangu nantuza kapichi nanzirusaayo oli bwereere nyampa obugoye nina ninchaliko obusabwente ale bwe yanzuzja yali yantwala straight mu rehab ngagamba nti nomala kabadde anywanjaga tukambadde ku muti nga bansibye yantwala mu rehab muyabo ne malayo mwezi gumama wange nanzija na mwegayirira nnyo ngamba masigala kuda munywanja era na chikole ekyo namala sadda munywanja kapaka mama wange we yafa ekyazizabo kunjaga mama wange kufa ne mama wange namusubiza ndisigena kuda mujinywa sadda mujiko mbako paka we yafa awe bakusibiranga emiguwaawo
okuwandulira amaluso okukubanga embooko mu magumba mu joints okusiga obusa weeyambirawo ofukaawo emmere bagikuteeraawo wagiriisanga ki mumwa bandiisanga waliwo omuwala yali mukozi waabwe yandiisanga nga yankwati kuba n'emmere bali tebagimpa oluusi naye paka yanzijukira bujjukizi nti nono naye alina olya nanzijukira nandiisangako mpolampola nga ndiisa langi nandiisa n'essapa era simanyi gye yadda sijuka nalinnya ali bambi omuwala oyo kiki bakolanga emisana mu ekyo kitundu bakoleranga muti emisana bo baalinga bagenze ku nnyanja emisana bakulekanga ne bagenda ku nnyanja bo baalinga bagenze ku andi awo erusiiti kumpi ol'ennyanja waliwo embuga yajja Mukasa bo bali bagenzenga mu mbuga bo basawo baganda baba bagenze noonya bakasitoma balala era kyobola ebintu bya spirituality sikyabikkiririzaamu nnyo kuba oli atega butezi mu bizibu byaffe oli mwana mu kizibu ky'omuntu oli mwanoonyeza ssente bagendanga tebakubanga ngoma kuba bisaasi biki babikoleranga awo baali bakusubiridde baali bakusubidde babikoleranga eri mu ssabo wano wena bansibira yali munda mu ssabo baali bakusubidde munda mu ssabo naye nga oli kale teyali zimbi yali yazimbisa bibaati nambaawo nga mulimu omuti wakati gweyakusibako nga nsula n'enteeze nsula n'enteeze era ng'ente webagisiba nange weyansiba maama bamugata bwongo ki bo bali bagamba nti bo bamugamba nti bali mu kunzijanjaba nti nve ku njaga era weyajjanga nga bamubuzaabuza paka lumu webanta paka lumu ankwanga eyanzirusaayo nanzijayo Uncle Jeff nga tebibadde byangu ku saidi yange brad obinyumizza nange nembiwulira naye ate kabikyuse ensi kabikolenga obujulizi eri abalala abadde bimalamu amaanyi abagweddemu essuubi kabikolenga essuubi liggwawo n'otukala kwagala okwetta naye ate abantu kale nga mmwe abatuzzaamu essuubi abajja nemutunoonyako nemutuwa platform bwezi tez'okwogerako eri ensi kwe tuyiseemu abatuzzaamu essuubi nogamba waaye kasita nange banoonyezaako nenjogera nebinnuma neŋŋamba nti munyambe munfuneyo ne ku mulimu ekitegeera ensi neewulira nti yeetaga n'omulimu tomanya baga tonyonyonya bba ntandise okukola ogenda kuba tutandise kukola ogenda kuba oli kyakulabireko eri abavubuka abalala omwana Katonda tugenda tandikirawo interview yaffe eddako koem alive kwobadde amanya bampita mitani kulaba mbadde ne Kasavu kuyimbiddemu ennyimba ze osobola okusalawo oba asobola okuyimba oba tasobola naye nze ndowooza sitaani awo waayita okugetaageta obwongo bwa bannaffe kiba kyabulyaza amaanya enzizi wetusuubira amazzi wetusangamu omwenge n'ebitaba olwo n'essuubi lyaffe werifumuukira naye kiba kyabuvumu era kyaffe abavumu wetusengamu omwenge ne tugujjamu ne tuddamu tuzibukula ensulo z'amazzi ago olwo n'ekyalo ne kyerolera nga gakomyewo nato okukulukuta era ne tukiwonya ennyonta enzizi ezagendamu ebitaba ntegeeza be bantu betulinamu essuubi okutugamba ebigambo ebitumalamu essuubi be bantu betubadde tulowoolezaamu nti nedda bwe baba weebali obulamu bwaffe bugendagenda mu maaso ate okufuuka kamulali mu bulamu bwaffe zezo enzizi ezagendamu ebitaba n'omwenge kiva eriffe okulowooza ate nga bwe bandirowoozeza okubataasa si buli mukulu ku kyalo nti abasinga amagezi era si buli munene ku kyalo nti yasinga okufuumuuka oba obuvumu n'okukuba ekikonde nedda kicwa na mwoyo w'amagezi nze nzikiriza ntuyita tugenda kyusa ensi yaffe naawe alaba interviews nazisharinga zikomentingako tugenda sigala kyekimu tuli mu Let My People Go campaign tujja Alaba Onkyate Foundation tugitwala eka Mmengo gwalina kyonna kyoyina obwana bw'oku luguudo tubujja ku biragalalagala tubujja ku nguudo obutalina wakusula ne tubuweewa okusula bubale ku Alaba Onkyate Foundation ebadde Makindye kaakano tugenda ka Mmengo gwalina kyonna kyosobola gwasobola tukwatirako ensawo ya sementi ya mitwalo 3,1000 emmotoka y'omusenyu ya mitwalo 9 ey'amayinja ya mitwalo 16 amatafaali ga mitwalo 25 ku 36 kyonna okusinziira Katonda engeri gy'abakusobozesezza
nze nzikiriza tuli wano kukyusa nsi nakukola byamagero. Abaana bo bali kusomako nti amaloboozi we gaayita gaali gakaaba wayimirira ne waggulu wa byonna waweesa eggwanga ly'ekitiibwa era walizza ku ntikko nate. Mweraba.